Hajati Namyalo twaswadde nnyo. Nze ndowooza obudde bwe tumala mu kumalamu amaanyi abantu abakoze okusinga ffe twandizzeeyo ne tunoonyeza muzeeyi obuwagizi obutuufu obutali bwakugula. Abaana abakoze sifujjo ne poliisi be yakutte bayogedde lwatu nti okubaleeta okuwagira muzeeyi ng'anona empapula mwasasula basasule ne t-shirt mwazibawako olwo. Kyakuswaza nnyo ku ssente muzeeyi z'abawa ne zaatadde mu bantu okuba nti okufuna obuwagizi ayina kubugula buguzi. Ate nga kyekituufu abantu abawerekera muzeeyi musasula basasule. Abaana bayogedde bulungi eyabawadde ssente n'eyabaleeta. Gwe nga n'abakunzi w'enaale bw'oba toli mu kuswala essaawa eno waamukutteko oyo oba bayogedde omukyala ne gye baavudde oli ku ghetto structures. Abavubuka beeyogerera nti baabawa mutwalo ne t-shirt ne bayingira bbaasi. Bwe muba temusasula abantu kuwagira muzeeyi lwaki towa dressinga the real factor? Eyabawa ssente bamumanyi ne gye yabajja n'agyabeera bamanyiyo lwaki temumukwata? President Museveni mwagala kumutambuliza ku buwagizi bugule. Buli alina structure ne knowledge emwagaza abantu conditionally mumukuba ne mumujjawo. Abakulembeze ab'entalo tubakooye. Address the real issue nti ku ssente muzeeyi z'abawadde mukyayina kusasula busasuzi bantu okugenda okumuwagira. Abaana beeyogeredde nti baabawa mutwalo ne t-shirt ne bayingira bbaasi. Lwaki towa addressinga issue eyo? Gwe tolaba nti kituswaza ku muzeeyi ssente zaatadde mu PDM zaabataddemu ne zaatadde mu bantu okulaba nti mukyayina okumugulira obuwagizi. Oli ku ghetto structures olw'okuba mwalema okutuula mukole ekintu eky'omuggundu ekyagaza muzeeyi buli agezaako okukola structures n'okussa abantu ewamu gwe mukuba. Ku ghetto structures naliyo ne ssente Museveni ze yawa abavubuka ba ghetto naliwo. Buli sako yagiwa miliyoni 10. Omanyi sako ziri meka? Ziri sako 12. Ye 1.2 billion gyoyogerako zoyita billion empitirivu. President Museveni yakateeka ssente meka mu PDM. Sako za ghetto structures zirimu abavubuka ba ghetto emitwalo 2. Naye abavubuka bonna mu ghetto zonna eza Kampala ne Mukono basukka emitwalo 5. Mukifo kye mwadi concentrating nze banno n'obawa amaanyi nti ne bana abasigadde tubasitwakicalinga tutya. Naye abantu b'enaalimu ffe mututamye lwantalo. Temwagala muntu akoledde muntu kalungi, temwagala muntu akoze kintu kya muggundu, temwagala muntu akola kintu kya future. Enaalimu gibuulire kusasula abantu kugenda kuwagira muzeeyi. Omwana yabaanise misana. Mulemye okwadressinga the real issue. Lwaki mukwata emiyaayu ne mugiwa t-shirt ne mugiwa ssente okugenda okuwagira muzeeyi? Lwaki temuli structuringa? Lwaki temukuŋŋaanya abantu abamu ne mubazimbamu omutima ogw'omuggundu? Ghetto structure kyekola. Bavubuka baabawa miliyoni 10. Gwezo ssente z'oyite biliyoni ne biliyoni. President Museveni yakateeka ssente meka mu PDM. Yabawa 1.2 biliyoni naliwo. Buli sako nefuna miliyoni 10. Lwaki to auditinga ng'omukulembeze nti zino ssente zaava ewa mukama wange ddala gye ziri ku ground zikola? Mufudde ensonyi obusungu. Mwabayambaza abo abavubuka genda okwata eyabaguze naye weesonyi abantu abayambye abantu wano. Fenale mutwali twagivaako nga tutya n'okwambala saati za yero. Damulira ne gurupu ye be batuyamba okustructuringa abavubuka bano ne bajja fiya mu bantu nga tebakyakuba bantu. Kyovula banakalulu k'abavubuka temuyinza kwewaana mu ab'enaalimu nti mwakawangudde. Mwakawangudde lwakuba ghetto structures zino. Singa sidamulira na gurupu ye kukwata abavubuka bano kubazza eri muzeeyi kutandika kubajja mu violence nga tebakyasike yalinga bantu kulonda. Waliwo akyayimirira ku layini y'enaalimu. Luli wali ogenda n'oyimirira ku layini y'enaalimu nodde ewuwo gwe. Nodde ewuwo nodda abavubuka. Naye olwaleero abavubuka bava mu violence. Ekyo kye tubagamba. Kati ababa structurinze buli lunaku mukuba bw'oyogere ssente empitirivu. Emiliyoni 10 teziriyo mu sakozi. Teziriyo. Yo manyi sakozi ziri meka zino. Ghetto zizo nozimanyi eza Kampala ne Mukono. Nja kukwata peni n'olupapula mbasomese naye tukooye entale ziri mu bakulembeze b'enaalimu. Mutunyigiriza. Tusirika ne tulaba bye muliko. Mututwala ng'abasiru fe ababeetaaga mwenna. Alien Skin ne Bobi Wine bayiseeko mu kibuga olwaleero. Njagala weetegereze ekibaddewo. Ne bannange. Ekivubuka kino mwakizoleyanga. Naye nabo bwagazi bwe kiyina eri abantu. Bobi Wine. Oba kyekyakutuukako my brother. Ekikulu abantu babasuubiza bingi nga Museveni bw'omutwala mu myezi 2 dikiteeta bwe yakubye akalulu bw'otayinza kukaddamu olwaleero bakunga kubazza mu kalulu. Komanya obulungi nti tosobola kukawangula. Se byakukyaya abantu nze mbikubuulira kati. Kati Alien Skin oba omwagala
oba tomwagala leero kijustifyingiddwa nti asinga Kadinga amaanyi. Oba wetugira ku kitebe kya Nuupu, oba ofiira ku bwa Kadaama, oba wetugira ku mukyolooni kye Dubai, oba wetugira mu kyolooni ky'Omaani, kikakasiddwa olwaleero bonna babadde mu kibuga. Bobi Wine takyalina wadde abamukubira enduulu okuleka eggaali yatambula nayo. Nabagamba n'abo abaana be yasooloozanga mu Moroka ne bagenda nga bavuga ebipiki ne babatika ebbaasi ne Costa ng'alina waanaabeera, nabo bennyini bamubuuka. Anti Nyanzi lisiti yagikwata n'agiwaayo ne batandika okubaba omu ku omu. Misinde abasajja baabo ne bw'oba muzibe osobola okutegeera ani aliko amasannyalaze, ani anaatera okudda mu kyalo. Kati mbagamba ebigambo bino okusinziira ku kyendabyo olwaleero nga Alien Skin yayiseeko mu kibuga. Alien Skin ye yali awa Bobi Wine amaanyi. Era aba Nuupu mwenna mufuneeyo olunaku mugende mwetondera akasajja ku Fangoni Forest e Makindye. Kubanze mbabuulira kale kake kalina transformer y'omusajja wammwe. Kuba omusajja enzira gyadda mu kyalo sigitegeera. Takyalina wadde abantu ababiri abamukubira enduulu wadde Moroko kukwata jjaamu, buli omu agamba omufere yitawo, omufere wa struggle yitawo, omufere wa struggle yitawo. Kadingo ngenda kumaliriza nkututte ku kyeyo. Nze nkubuulira kuba abantu bagenda kukuttira wano. Abantu bagenda kukukuba. Olw'okuba fere okujjako Museveni mu myezi 2 n'akulemerera n'akubba akalulu nga bw'ogamba atodda mu kalulu k'otasobola kuwangula. Kadingo abantu bagenda kwezinda bakuwokyera enju. Wamma abagala okugenda ebweru bantu bange sisobola kubalekera bafere bakuno. Kwata passport yo bw'oba togirina jangu nkukolere passport ye mu lunaku lumu 2 oba ogirina mu ngalo. Nze bampita Calvin Kayanja eno gavumenti yaffe. Omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi bakwetaaga mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ogenda kukola nga kirina mukola under government, kulongoosa mizikiti, kulongoosa malwaliro na masomero. Olina okubanga oli wa gulu w'emyaka 21 paka emyaka 4. Salala ali $1,000,000 mu emitwalo 4. Bakirina, baweita, n'abo bonna abasobola okukola ku bisaawe by'ennyonyi e Saudi Arabia. So noonyaako ewaffe oteekamu akasente ko nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7,676,21 oba noti 7,4,6,52,48. Ogenda kuba onfuna butereevu Calvin Kayanja.